po jako akawuwo. Okuviira ddala ku byaliwo nga 26 na 27 gwe 11 mu 2016 lwe waliwo okulwanagana mu businga bwa Rwenzururu, omusinga wa Rwenzururu wamu n'abantu abalala basibira mu makomera era ebintu ebisinga byakyankalanyizibwa. Nkumi na nkumi z'abakonjo bakungaanidde ku kisaawe nga balindirira okwaniriza mukyala w'omumbere Itungu Agnes ngono yali yavaayo eno era atuukidde mu mizira wamu n'okwanirizibwa mu kitiibwa. Ssaabaminisita w'obusinga Mbayahi Gadi ategeezezza nti essanyu abantu lye babalaze liraga gavumenti nti abantu bakyalina obwesigwa mu bwakabaka bwabwe. I think government is expecting and I believe it is just getting surprised and getting it all. And I want to assure you that if given a chance and our king is released with those he is imprisoned with, a lot of jubilations and a great of joy would be in the... Lieutenant Joy Walusimbi RDC w'e Kasese ategeeza nti kino kigenda kwongera enkolagana wakati w'abakonjo wamu ne gavumenti. Tell that because they still have a case in court, but I strongly believe because her coming us off is strengthening the relationship between the government and the I strongly believe that everything will be okay. Kabi George ngono mutuuze w'e Bugoye ategeezezza nti basanyufu bya nsuso olw'okudda kwa mukadde waabwe era nga kati balina essuubi lingi nti n'omumbere naye wakuddizibwa akaseera konna. Wakasese mbulira essanyu nina nyingi nnyo olw'ensonga okuwa biri bibafuna bizibu kati maama w'abaana baffe akomyewo abantu bolaba bano tujje wano okumukuuma okumulinda kikyanayogera ekya baba waffe okuba eri jali Kampala. Zengo mundu andi wano ndi musanyufu nnyo, ndi musanyufu naye ebyo tuli mukati si bya politiki bantu bona bolabye wano teri nomu ali wano nga politics naye tuli wano. Itungu Agnes ategeezezza nti omwami w'omumbere musanyufu bya nsuso era asindikidde abantu b'obubaka ng'alina n'essuubi ly'okudda akaseera konna. He has hope that all will be well. He has hope that one day he shall return back to his kingdom, and his message to his people, he tells them to remain calm, promote peace and stability in Rwenzori region. That is his message to his people. Robert Kule yakusakidde eggulire lino okulwa ABS Television.